ene waffe Ossi agambye nti omuntu yenna yeebuzaabuziza n'atajja ku kkubo kulongoosa naddala bana bakolera ku kkubo asigalireyo ddala wiiki nnamba nga yeebase era bwe banaakusanga ng'okomyewo ku kkubo okole w'otaalongoosezza bagenda kukwata bakusibe. So nga ate mu kulongoosa kirabika kasasiro omu abantu bamuzize naddala mu bifo bamalaya mwe bakolera kubanga basanze Galimpitawa nga mungi nnyo. Galimpitawa abadde mungi ddala era waliwo abantu ababadde bagamba nti ezimu kondomu bazisanze zitonnyolokoka nga zikyali mpya nnyo nga zaakava ku mirimu. Wabaddewo omukyalo omu ategeezezza Ossi abadde mutamiivu abadde atamidde yasuze endowooza yeesiwa amagengere amugambye nti gwe oyinza okudda ku nze oyagala nnongoose naye ng'ate nayo kennyini w'oli awo weetaaga kulongoosa singa tukwambula empale eyo ne tulaba nga wafa dda weetaaga kulongoosa kusaayira. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti abantu kasasiro omu babadde bamuzira nga bakirako abakyala abali ku mizigo nti eno empita mbisi ya mwana wange omwana we tannaba kulya ku bijanjaalo mwe muli ebijanjaalo owange tannalya ku bijanjaalo mwe mwalidde nakati. Kakati mu bifo omubadde banneekolera gyange omanyi kati bw'ova mu Kampala banneekolera gyange kati ate eno yonna baasensera dda bagambye nti mwekolereko eyo ffe tetugenda n'ebitundu ebirinaanyeewo babadde babayita mulaba obuntu bwammwe buubwo. Kakati batugambye nti okuddako okulongoosa okuddako bagenda kuba ate bajja mu mayumba g'abantu eno mu residential areas nga bakonkona abo bonna abeebase oba abatannazuukuka bwe batugambye. Tulindiridde okulongoosa okunaddako so nga ate kasasiro ye bakuŋŋaanyiza mungi nnyo. Abantu bayodde kasasiro ne bamuleeta mu bikotiya ebimotoka bisomba naye simanyi binaamumalawo ddi kubanga ye mungi ebyaddala.